wayiswa awamu Zaake tekigenda mu maaso baganda bange mwenna eyo bagiyita National Unity Platform Foot Soldiers abaana abawala basazzeko omwogezi oba deputy spokesperson wa National Unity Platform. Ndowooza obalabye balina enfujjo. Abo baana ba ttiimu Kyagulanyi byonna byonna babikoze. Byonna ne wa Bobi wuyo omukolo gw'abafudu soja oyo nabo wayiswa awamu Zaake tekigenda mu maaso baganda bange mwenna eyo bagiyita National Unity Platform Foot Soldiers abaana abawala basazzeko omwogezi oba deputy spokesperson wa National Unity Platform. Ndowooza obalabye balina enfujjo. Abo baana ba ttiimu Kyagulanyi byonna byonna babikoze.